Webale mukyala Nansubuga Betty kubeera nga gwe avujjiridde oluwombo lw'omukwano olwaleero. Naawe omulala okyayinza okubeera omukwabo abavujjirira oluwombo lw'omukwano ng'oyita ku nnamba yaffe ya 0773 ate 27 61 27. Akanyomero konna k'oyagala oyinza okukavujjirira ate oyinza otwegattako ku mukutu gwaffe ogwa YouTube channel ekyoto ky'okumanya ne weeyongera okufuna obutambi buno obulimu amakulu. Nze Dr. Kebbi Baligeyankoona Balamaga. Mu luwombo lw'omukwano leero nkuleetedde obutwa obutta abasajja. Olwatuuka nga wabaawo omuwala Nalulungi eyakoowa obulamu bw'obufumbo era ng'ayagala kutirimbula bba. Lwali lumu yabukeereza nkokola ewa nnyina n'amugamba nti, "Maama, bazze mukooye, sikyasobola kuwanirira busirusiru bwe, njagala kumutta naye ntiddemu amateeka g'ensi gajja kunkwata, oyinza okunnyamba mu lukwe luno maama." Nnyina yamwanukula bw'ati, "Ye mwana wange nsobola okukuyamba naye waliwo ate akakwakkulizo katono kempereekerezaako okuyamba kwange." Omuwala yabuulizaawo nti, "Maama kakwakkulizo kyako?" Nnyina n'amugamba nti, "Obukwakkulizo bwe naakuwa onaabukola?" Omwana n'amwanukula, "Maama, ndi mweteefuteefu okutuukiriza obukwakkulizo bwe kiba kinnyamba okumusaanyaawo." Nnyina n'amugamba nti, "Kale olina okunkolera bino wammanga. Ekisooka olina okutabagana naye mu mirembe, waleme okubaawo omuntu yenna akusongamu olukongolo singa balu afa. Ekyokubiri, olina okwefaako olungi we osobole okudda obuto mu ndabika n'okumusikiriza. Ekyokusatu, olina okumulabirira obulungi era weeyise bulungi gy'ali ate osiime ne byakukolera. Ekyokuna, beera mugumiikiriza ng'omulaga okwagala ate okendeeza ebbuba n'obujja. Bano amatu agawuliriza, yongera okumuwa ekitiibwa era neggonjebwa. Ekyokutaano, muteekemu ku ssente zo ate gwe tonyiiga bw'aba agaanye okukuwa ensimbi okugula by'oyagala. Namugamba eky'omukaaga, tomukangulira ddoboozi wabula kuuma emirembe n'okwagala oleme okusonga olunwe bw'anaaba attiddwa. Kyava abuuza muwala we, "Bino byonna onaasobola okubikola?" Omuwala yaddamu nti, "Weewaawo maama." Nnyina n'amugamba nti, "Obanga kale onaasobola, twala ensaano eno ogiyiwenga ku mmere katono buli lunaku. Buli bw'ojjulanga emmere beera ng'omamirirako katono. Buli bw'anaalyanga ejja kumusensera era emutte mpolampola mpolampola." Omuwala bw'atyo yaddayo n'atandika okukola ebintu nnyina bye yamugamba. Nga wayiseewo 30, omuwala yadda ewa nnyina n'amulaajanira mu kunyolwa okungi nti, "Maama, sikyalina kigendererwa kya kutta bazimu. Kaakano ntandise okumwagala kubanga akyukidde ddala, kati musajja muwoomu nnyo okukira ne bwe nnali nkifumiitiriza. Maama, nkoze ntya okukoomya obutwa okumutta? Nkwegayiridde nnyamba maama." Nnyina yamwanukula nti, "Teweeraliikirira mwana wange, ensaano gye nakuwa kaali kanzaali bunzaali, tekaali kantu konna akatta era tekali mutta." Maama kyava afundikira ng'agamba nti, "Mu butuufu gwe wali obutwa obwali busenkenya era obwali bwagala okutta balo mu mpolampola olw'ettyanka ly'okweyagaliza. Bwe watandika okumwagala, okumussaamu ekitiibwa n'okumulabirira, watandika okumulaba ng'akyuse n'afuuka omusajja omulungi era omuwoomu gy'oli." Kyava mugamba, "Mwana wange, abasajja mu butuufu si babi, naye engeri gye tukolegana nabo y'emmanduso y'ebyo bye batulowooleza ne bye batukolera mu bulamu bwaffe. Abakyala njagala tumanye nti
musobola okwewaayo okwagala okulabirira obunyiikivu eri bammwe oba eri babbammwe bajja kubabeererawo 100 ku kinnaakyo. Omuwala yenna bw'oba ng'oyagala okufuna ku ssanyu ly'obufumbo, fuba nnyo okulaba nti bbaawe omussaamu ekitiibwa. Si nsonga oyinza okkimussaamu ate n'akujolonga. Gwe watondebwa okussaamu ekitiibwa kyo toterebuka, togwamu maanyi. Olunaku lulituuka bw'oba ng'omuwa ekitiibwa, bw'oba ng'omufaako, bw'oba ng'omulabirira, bw'oba ng'okola kyonna ekijja mu busobozi bwo, bw'aliba nga talaba bintu by'okola, bw'aliba nga talaba mugaso gwo butereevu, kkiriza ogaane, abaligulaba balibeerayo. Ensi eno mu bulamu ebintu byonna bye tukola oba okufuna bye twagala tuteekwa okubisasulira. Oli bw'akumenya omutima naye alimenyebwa omutima. Bw'akuyisa obulungi naye aliisibwa bulungi. Totyanga, bbaawe omusseemu ekitiibwa, muwe ekitiibwa kye ng'omusajja, wuliriza by'akugamba, togezaako kumuwakanya, naye aweetaagibwa oyinza okugezaako okumulaga. N'abasajja tubeere bawuliriza, tubeere bakkakkamu. Bannaffe babeera nga bafaayo, naffe tugezeeko tubafeeko. Akatono ke tulina ke tuba tukozesa mu bulamu, ebingi tebirituuka era ebingi birinza obutabeerayo. Oluuyi lwonna omusajja n'omukyala, omukwano kuba kugumiikiriza, kwagalana, kukwatagana, kwesigaŋŋana n'okwessaamu ekitiibwa, okwekkiririzaamu n'okulaba nti okuuma obwesige era oli w'amazima eri munno. Nze Dr. Kebbi Baligeyankoona Balamaga. Nja kubagamba nti abakyala temwerabira beetaaga oyiro w'enviiri okuziwanvuya mu mwezi gumu nga ziri eno mu mugongo, oyinza okunkubirako. Abaagala ebisala embuto, abaagala okusala embuto okola kabina bbeere ettuto, oyagala habo oba si bya habo, by'oyagala byonna ebikwatagana n'okwefaako, oyinza okunkubira. Enamba yange 7773 27 61 27.